tubaniriza ku mukutu gwa Uganda Mukamooli mwe bali kutulaba era nga tutwala obuvunaanyizibwa okubebaza obutava ku mukutu guno okugulaba. Zari tukimanyi nti Zari y'omu ku baakubihembago olunaku olwajjo era nga empeera bw'etyo bwe yabadde, it was really one of those functions nga amasimu tegakkirizibwa era bwina agamba nti Zari abadde shooting the season 3 of Young, Famous and African, you know, Young, Rich and African, I think that's what it's called. Kati embeera bw'etyo bwe yabadde South Africa era nga amasimu tegakkirizibwa naye ng'embaga yakoleddwa naye nga bagamba embaga yakoleddwa lwa season 3. Okitegedde kirabika byakiwaanisi byakituufu naye nga bwino tumwina ono ku mukutu ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli. Tubaletedde ne bwino omulala ku mbeera nga bwegenda okulona ku leero nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo mu ggwanga Uganda era nga ssaawa ebulambale okulaba nga omwagalo wa Bwanji Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuka. Sooka mbalekera abakulu bano Kaima Shafik wa Dembe FM ng'aleeta bwino ku bino ebintu. Omukutu gwa Uganda Mukamooli. Don't go anywhere. Bobi wine yakomawo ate bagamba bagenda mu kima ku kisaawe enkuba bw'etonnya tegenda kutonnya kuba just nga okwata enkuba nina gutwakozesa ku bato muyindi ali bombe twamuleeta paka wano kuva bombe ye ayina kaakola ye okwata bukwasi wali mazzi bw'ateeka olugalo baati oba tojagala wano bw'ateekamu olugalo bwe gakola kati gye gadda mataba waliwo gwe nalabako yasibedde segundi sema gwasiba ewali yasiba sema n'engene nasiba sema naye kasi oyo owasema namulaba gundi ewa lutalo emukono wali yasiba omusulo enkuba n'esooka ejja n'efuuyiramu katini bweti abantu babatandika okwetikka obutebe waggulu beggama enkuba nga bwe balaba sho omwana n'anyiga sema enkuba n'ebula si lutalo ogambye wa lutalo si ye yabikola mwana ye yabikolera ebintu abantu bye bawoza mu simaya ndi mulokole oba mulokole nga tonnafuna bizibu omanyi kalibala omanyi lwaki ekintu ekyo kirese bwekyo kankubuulire katono nnyo kasukwe wuliriza kalibala omanyi lwaki okimanyi nti kalibala waliyo omuntu akola ekintu nga gwe tomaze okumugamba naye ng'akikola ku lulwo okimanyi olinaga nti nze kalibala nja mukolera ABCD n'akikolera nze ebiseera ebisinga tugenda ne tuyingira mu bivulu n'osanga omwana naga nze kankubeeremu wano kankubeeremu okitegeera kati oli ayinza okuba nga yakikola naye nga si lutalo ntamugamba toweweeta kati nze sikimanyi nze buli ategeka ekivulu wabawo bajeti y'omulogo w'enkuba buli ategeka ekivulu so n'olwekyo bwobanga ova wakabeera mulumba ekibuga Kampala manya nti empewo gyeri ddala obudde si bulungi bonamu kiye ku kisenyi nga kifuba yamala nga making sure nti engoye zigenda kukipinga warm ate gwe agenda okuba nga otambuza bigere bannange mulekera okutambula wakati mu kkubo abantu bajja batomera boda zijja batomera ab'emmotoka benyini bajja batomera ate boda talinaako side bwe wakipinga left over right ye weesanga we kalibala abantu balina emputtu oli afubutuka eri n'atandika okugamba mbusimanya emmotoka endaba tandaba agivuga tandaba abatambuza ebigere tebaagalayo bagamba waliyo kati amazzi ebitabataba bingi tusima ebinnya bingi kati atutambulira wakati mu kkubo abantu abasinga bakava mu bbaala kati omwana ajja kutikkula emmotoka mukyala sova mu kkubo wakati baira ng'otambulira gyolina okutambulira mukwano otuuke mirembe naye nga ku 90.4 Dembe FM omuziki n'ebikuzimba kwoli ku makya g'olunaku olwaleero tukutegeeza nti bannaffe aba kushona designers baguddewo dda osobola okubeera ng'ate oyitirayo kaawo n'olaba engeri gy'osobola okubeera nti ate ofunamu engoye bagenda ku mikolo. Now is the time beera ng'ogenda kaawo kushona Namirembe Road ekyo osobola okubeera ng'ate okikwasaganya bukwaku olabe bw'okyambusa okitwala ku level ate eddako. Tukulisayo nnyo buli Namirembe abadde ku Georgina Gardens wali erubya mukulikeeyo nnyo music yasese n'esinika n'eddeeri. Tukutegeeza nti ennaku endala abasigala baggule beera ng'ogendayo you can eat fish. They have ekyennyanja kirika mutwe gwa kayima very big lwaki bw'oba oyogerera ku bintu ebinene ogereza ku mutwe gwa the big thing I know is your head mu bintu byonna ebinene by'osinga okumanya omanyi mutwe gwange ate olubuto lwo Lutorage routine. So and then also the governor is open
Friday, tomorrow. Yes. Tomorrow tulina Black Roots Academy Band ejosookawo saawa emu. Then bweneemala tuyingire Oldies Night at the Governor. So beera nga weetegeka olunaku olw'enkyako 3 gyokka oyitirewo kaawo ekintu ky'okuba kikwasaganya bukwako. Brands Nacho atugamba atya Alhaji. Brand Semando omukukumbi omukwano, he is definitely a sex therapist. Mukukumbi omukwano eri abakyala n'abaami. Kati omukyala ali yawoza simanya mbu feeling nze zaabula, simanya ate munange embeera sigitegeera, mbu ate nawo omusajja agawoza mbu simanya mbu bamala kunfumita bukwanso wansi eno mubigere. Mbane simanya omanyi omusana bwe gubeera omungi ebbugu mulimpitirirako lindeetera ne heat rush kishegeeza n'amaanyi ne gabula va mu biboozi ebyo. Weekwate thriller, weekwate wide horse entengo, weekwate entengo girl, lookinga tino mwana watu ogenda mu maaso kikwase. Abakyala boy beekwata bami apu. Beekwata bu vichamu ka eboni webale nnyo omukyala bwanika ka folomina ko kabeerayo bulungi nnyo kale ndo mugende maaso kulanga ate mukyala ko Brand Samanda asangwa side zeri chanja koma mboga okulene sunira mafuta ya Prime boyitabo oti nogenda wagulu eyo mukube kukuzo 70 nsamvu mwemu nkaga mu musamvu ngambe 070 nsamvu mwemu nkaga mu musamvu Brand Samanda wa Brands Nacho banda yebaga ya Zari ya Aziz aziyonni naye embaga ya Zari embaga ya Zari embaga ya Zari ate waliwo kasuku webali nnyo okukyogerako waliwo ebiboozi bye nnawuliddeko simanyi kati ebintu bino gosinga obitegeera obulungi ate Zari kyaliwo mutera okwogereza si kyaliwo mbadde nkusu kyaliwo Ruthi bwe batera okwogera okay mukulu ne bawayo ebyabwe ekyo it was it necessary. Yeah, it is okay. No, but was it necessary? No, but Kalibala, yes, so what you're saying is okay. Yes. But what I'm saying, was it necessary? Yes. Njakukuba kasuku. Nedda mukireke nkikube. Kachanga no nagama tino yeka kato so kunyumembozi ne mwami wani kale kwatagana kwangere emyaka gyote giri wana gigi. Mukitegera kati kasuku. Mukulu na mukulu, ejiment. Kale. Kati kyenyagala okubuuza waliwo ekibuuzo ekirala kyabadde kitambula ku mbeera eyo nga baga nti balina gundi gye badde bakola ya Netflix. Eyo nayo tugenda tuuka. Okay, kale. Genda maaso. Genda maaso sebo kaso. Obwerere batya. Oja bitu nyonyola. Okay. Sabula. Aha. Aziza siyo nagenda kubeera la. Pabula kasuko antama. Kati ekyo kikyokoze. Ebintu by'ekisiru go wabireeta. Mbu la. Asira byakisiru byedaleeta. Kati nange kenkoze. Aziza siyo nagenda kubeera la. Otyo. Musawe dda tunatera mama nga tuwanguye. 19. Baye waliwo ekintu ekyewuunyisa. Kagundi baakalese ate badde sikala. Ekintu ekinnuma. Matako. Bina bwe asakoze squad. Nakoze kana akantu. Baka ofukamira boti. Nowabana nosinga rubuto. Naye mundaye eno wasite wannuma ate wano we wannuma. Wekakolaawo. Kakola mwala gwawa. Akakantu. Akoze nofuula. Nakakoze ebintu byabiri. Naye nze kana te wano we wannuma. Kasika wansi wano ewati wano. Bangamba kasikero naye nze nalete wannuma ate wano we wannuma. Buli wokkirira booti nodda. Bannange. Aha. Gundi mugire olimba nyimba zoyagala kuyingiriramu. Sina. Simu. Katugenda direct. Kwa simu yange. Ogenda direct. Tugenda kubira kunoza kapali. Soko jeyo gundi yo. Kapali wazana. Kapali ya woma. Gwe kapali. Where is Kasoko here? Yeah. Kanika. Kasoko kanika. This is